Isinjiro y'emu ku zi disitulikiti ezisinga okutawaanyizibwa enkyukakyuka y'obudde nga mu biseera ebisinga amataba n'ekyeya bitawaanya nnyo abalimi n'abalunzi gye biwunzikira nga n'abamu ku batuuze baluguzeemu obulamu. Emyezi egiyise disitulikiti y'Isinjiro yakuba omuzira ogwaleka nga abalimi n'abalunzi tebakyalina we beegeka luba kyokka nga n'ekyokulya bawammanta kiwammante ekyawaliriza Luhiira Ennyo Musako okwesowolayo okubasuula omukono. It gave us posho, it gave us beans, we fed our children and all the community. Also when we had prolonged drought, Luhiira Musako came in and saved some of the members of the community. Nga omu ku kaweefube w'okumalawo ebizibu bino, aba Luhiira Ennyo Musako batandiseewo enteekateeka y'okutumbula ebyobulimi n'okutaasa obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'Isinjiro. We shall support our farmers to plant more trees. We shall also look at giving our members briquettes, how they can make briquettes out of their waste. Instead of cutting trees for firewood. Wano abalimi abeegattira mu ssaka eno baakuweebwanga ensimbi ku magoba amatono ddala okusobola ng'okugula ensigo n'endokwa eziri ku mutindo okusobola okumalawo ebbula ly'emmere ssaako n'okukuuma obutonde bw'ensi. Got a loan from the SACCO and we purchased this land, me and my husband, and we managed to live here near the Lord. Every 2 weeks I harvest. And if I had not got that loan to buy manure to apply in my banana plantation, I think the yields would have remained constant or even would have dwindled. Ssaka eno nga bali wamu ne gavumenti batandise okutuusa obuweereza mu nkambi z'abanoonyi b'obubuddamu okuli ey'omu Lukinga ne Nakivale okusobola okubagondeza mu mbeera gye bawangaaliramu. We educated them on how to save and the benefits of savings. We also trained them on loan management, how to manage their loans and how to invest them. We also trained our members on how they can prepare for their old ages. And we feel we should empower them, and they feel really the circle is, they have stake on the circle. And we had no way we could bring them because they have no collateral. Disitulikiti y'Isinjiro eyimiriddewo ku bulimi na bulunzi era ng'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde kye kimu ku bizibu ebikyabalumya omutwe nga walina okubaawo ekikolebwa okulaba nga bavvuunuka okusoomoozebwa kuno kwe bayitamu. Catherine Namugera, BBS Telefayina, Gambuuze.